Weewaawo bweza nnyo bweza ddala agulumizibwa Bunda Namugereka kiwa mirembe amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago nga ye bwe yateekateeka. Muli mutya bannamukutu mugyebaleko, muli mutya bannalubaale abaana b'emisambwa abaasalawo okuweereza bajjajjaabwe obuwangwa n'ennono abagoberera ensonga zaabwe ezo ezitambulira mu ndooto ez'enjawulo. Bannange nno omuntu okuba ng'ofuna ekirooto oba ebirooto kintu kya muwendo, kintu kirungi era ensonga eyo teyeetaaga kuzannyirako kuba buli muntu mu nsi yeetaaga okumanya ky'ali naye aba talina bw'ayinza kukimanya. Kyokka ggwe amanya ng'oyitira mu ndooto weebaze bajjajjaabo awamu ne Mukama Katonda eyakutonda. Kubanga kintu ky'amaanyi nnyo omuntu okwebaka n'oloota n'omanya ekiriwo, n'omanya jjajja wange aŋŋamba ki, n'omanya emizimu gya bajjajjange giri gitya era kiki ekigenda mu maaso. Kitegeeza naffe bwe tuliva mu bulamu bw'ensi ate be tuleseewo bajja kutuloota nga naffe bwe tuloota bali bannaffe abaatusookayo. Kati bwe baba nga be tulese mu nsi bajja kutuloota nga naffe bwe tuloota bannaffe, kati kitegeeza tukole ebyo bye tuloota tuleme okusumbuwa bannaffe be tunaaba tulese ate ku nsi. Kubanga naffe abali mu kuloota tubonaabona lw'ekyo abaatusookayo ensonga ezo ze batattaanya, ze bataakola, ezaasigalawo ng'amabanja ku ssaawa zino ze zitusumbuwa ne tuziroota. Kubanga ye aba teyabikola ate naawe asigadde ku nsi ng'olina omukolera omuggye ku mpingu gy'aliko. Kubanga bwe tuba tuloota ensonga zino olabira ddala nga omuzimu gw'oloota musibe, olumu nga tegusobola na kwogera ne bye gukugamba nga guwaguza buwaguza. Kale ekituufu twandibadde tukola ne tuggya emizimu gyaffe ku mpingu. Empingu ezo eza Ssezimu Kabaka Bulamu asiba emizimu gyonna. Kyokka bw'omala okuttaanya ensonga ezo bambi omulaba nga jjajjaawo ateereddwa nga musanyufu olwo naawe ku nsi n'ofuna essanyu. Naye bw'oba tottaanyiza nsonga gy'ali buli lwakubwa emiggo naawe ku nsi kw'oli okubwa emiggo. Gy'ali buli lwasibwa ne bamwanika mu musana naawe eno ku nsi by'ebibonerezo by'oyitamu n'otandika okuba nti owulira omuliro ku mubiri n'obeera nga owulira embeera etali nnungi. Kale bannamukutu ogwazuula amazima tugendera nnyo ku nsonga ez'ebirooto, ku nsonga ez'endooto ez'abajjajjaffe. Tetwagala kukola nsonga ze tuyiiya buyiiya nti kubanga gwe olabika olinamu embeera ekusumbuwa nti kati jangu okole bw'oti. Kola ekyo ky'oloota, ogoberere ebirooto byo obiggyemu amazima ate obiggyemu essanyu, obifunemu essanyu. Obutalabika bukola obulabika. Obutalabika bwe buli obutuloosa mu birooto. Kyokka obulabika bwe bulamu bw'ensi bw'olimu. Bw'oba tokoze butalabika buli n'obulamu bw'ensi tebusobola kukugondera. Bannaffe abaabigoberera abaatusookayo bw'obasanga eyo n'obeegomba n'ogaba ne gundi alina emirembe, gundi yatereera naye nga tomanyi wa we yayita, nga tomanyi yakikola atya, kyokka nga naye yayitako mu mbeera gy'olimu. Kaakati ggwe waaki tolwana naawe n'otuuka ku oyo gwe weegomba. Mu duniya muno tugenda ne tulaba bannaffe nga batuyitako n'ogaba ne gundi oyo oba yakikola atya. Kimanye naawe osobola okkikola, naawe osobola okwegombwa n'oba ng'oli gwe weegomba naye oyiseewa. Tuyitire emizimu gy'abajjajjaffe nga batuloosa. Emizimu gy'abajjajjaffe baali bantu, baali bakozi, baalina amayembe,
balina abalongo baabwe, baalina ensonga mu bulamu bw'ensi nga bakyali balamu ezaabanyumiranga. Kitegeeza naawe oba obagoberedde osobola okutuuka mu ssanyu eryo lye weegombako. Naye otya, amateeka n'ebiragiro bigobererwa. Bannamukutu, omuntu ng'ofunye omukisa n'ofuna ku zi odiyo zaffe ezitambulira mu birooto, mu buwangwa n'ennono, nkakasa nti osobola ofuna emirembe, kuba tewali muzimu gwagala mwana waagwo kubonaabona, tewali muzimu gwagala mwana waagwo kudaaga. Bw'oba odaaga naye aba awulira ennaku gy'ali, kubanga teeberezaamu naawe ng'oli mu nsi ng'olina mwana wo oba abaana bo nga balina embeera etali nnungi, kikuluma era kikuyisa bubi. Naawe oba weegomba abamulirwana bali obulungi, kitegeeza bw'oba weefuddeko naawe osobola okuba mu mbeera ennungi ne weegombwa. Bannaffe bangi bali mu mbeera eyo, bambi naye nga tebalina buddukiro. Abagezezzaako okunoonya ne batufuna ku mikutu gyaffe, ku zi Facebook, ku zi YouTube wamu n'emitimbagano emirala kwe mutusanga, ate mmwe ne mufuna okumanya. Kale bw'ofuna okumanya kugoberere, manye nti buli kirooto ky'oloota kya mugaso, buli kirooto ky'ofuna kya nsonga, kiba kirina ensonga kye zikulaga gwe z'otannaba kumanya. Kati ekirooto ekyo ky'oba oleeta mu ffe bazuula amazima, tukirambulule tumanye jjajjaawo agamba ki, jjajjaawo ategeeza ki. Kitukakatako okukirambulula ne tukikubuulira, gwe n'otereeza awo awabulamu w'agambye awabulamu. Kyokka bw'otereeza awo osobola okuwa obujulizi naawe enkeera n'ogamba bannange nalina embeera bw'eti naye kati ndowoozaako ndowooze yaggwaawo. Bannamukutu, tugoberere bajjajjaffe be batugamba tufune emirembe. Mujjajjaawo yalina ensawo mwe yateekanga ssente, kyokka ggwe ne bw'okola ssente zikuyita mu ngalo, ne bw'ozikola waakiri ofuna ekizibu ne ziyitira awo. Olowooza lwaki? Toyina nsawo. Kaakati bw'oloota kitegeeza aba akulumiddwa, akubuulidde oli mwana we, ogifune naawe obale ku ssente naye ze yabalanga, naawe ofune emirembe nga ye gye yayina. Yayina ezzadde, abaana be baalyanga, baanywanga, baasomanga nga balina obusobozi, gwe ababo tebalina busobozi. Olowooza lwaki? Mu nsi muno temuli zizo, mu nsi muno temuli ssanyu lyo, mweriri naye tonnaba kulizuula. Zuula amazima mu birooto byo ofune emirembe. Bannamukutu, ensangi zino abantu tutambudde mu mbeera naye nga tetumanyi lwaki w'oli mu nsi ng'olowoozaako ndowooze ti nange ndibeerako bwe nti kisoboka. Osobola okuvuga ku mmotoka ze weegomba, osobola okusula mu nnyumba gye weegomba, osobola okuba ne ssente ze weegomba banna abaziina, naye otya? Weezuule, weezudde otya? Ebirooto by'oloota by'eddagala lyo, ebirooto by'oloota by'olabanga eby'okusaaga ly'eddagala lyo. Omuntu yenna yazaalibwa mu nsi ng'aliko malayika ye, Katonda gye yamutonderako erina okumukuuma. Naye malayika yo yakwesuula, kubanga ne bwekusembera n'ekulaga nti togwa mu kinnya, gwe tofuddeeyo kudda wansi kufukamira mugaye munnange jjajjange waŋŋambye sigwa mu kinnya nkoze ntya? Asobole okudda akikubuulire, gwe wasirika busirisi. Kati ekitegeeza bw'obeera weeyagalira mu mbeera eyo gy'olimu embi, kyokka ng'ate teri ayagala kuba mu mbeera mbi. Obulamu bw'ensi tubulimu ekiseera, buli omu ky'atamanyi ky'anaagenderamu, okuggyako abo abalubaale abagoberedde ensonga za bajjajjaabwe, ye amanya ne lw'aligenda n'ekirimutwala n'akimanya. Kyokka atagoberedde tosobola kitegeera. Kitegeeza twogera n'emyoyo gyaffe okuviira ddala mu maanyi aga Walumbe mukama waabwe, oyo yennyini abafuga sezzimu, afuga emizimu gyonna. Tumanye obwakabaka bwaffe, tumanye obwakatonda bwaffe obututuddeko ku mibiri gyaffe, ku mitwe gyaffe, obwo bwe tutambuliramu, kubanga
otambulira mu bwa Katonda woobwo, mu ndowooza yo, mu ntegeerayo, mu mbeera yonna jjajjaawo takuvaako. Era mu nsi muno mukwano gwo asinga ye jjajjaawo. Jjajjaawo muzimu ye mukwano gwo, ye muganda wo, y'amanyi ky'onooba n'ekibi ekinajja n'akiziyiza ate n'akubuulirako. Kyokka bw'akubuulirako gwe ne weegayaalirira. Era omuntu bw'oba ng'otandise ogoberera ensonga za bajjajjaffe, weebeereremu obeere nga obwongo bwo bumanyi ekyo ky'onoonya. Bwe bunaakimanya ensi ejja kwanguyira. Omuntu yenna abeera mu mbeera y'ensi eno, tewali yatondebwa kubeera awo nga buli omu tamwagala. Tewali yatondebwa kubeera awo nga buli kimu ky'akola kifa. Buli omu ayagala mirembe. Naye gwe weebuuze lwaki ggwe? Lwaki ggwe buli ky'okola kifa? Lwaki ggwe buli ky'okola kyonooneka? Lwaki ggwe toyagalibwa? Kirowoozeeko. Mutambula ne mugenda ossaba omulimu, ne mugenda abantu bangi, banno ne bafuna, gwe n'otafuna. Lwaki? Ky'ogamba ogwo teguliiwo. Ne mubeera abawala ku kyalo nga mwenna weemuli, amaka ga gundi n'amaka ga gundi, abaawali bonna ne babawasa ate mu bulungi, mu bitiibwa. Naye ggwe n'onoonya n'akuwasiza obwereere n'abula. Lwaki? Oliko ekyo ekikulondoola ky'otalaba. Oliko ekyo ekyakwambala ky'otalaba. Weeyambuleko ekiddugavu, oyambale ebbala eryeru. Buli muntu anoonya bwerufu. Anoonya bwerufu mu mirimu gye, anoonya obwerufu mu maka ge, anoonya obwerufu mu makubo mw'atambulira. Tumanye ensonga ezitutaataaganya mu bulamu bw'ensi. Ne bw'olikola ssente nnyingi ng'oziraba weeziri, ebintu bino nga tobitegedde ate nga bijja bikulaga, bikussa akasiriso kuba Lubaale atugamba mwoyo mulondo gw'oyagala gukola ki? Gukulondoola. Ate enswera ekwagala y'ekugwa ku bbwa. Gwe w'olabanga akubonyaabonya akwagala, omutegeere, omumanye, osobole okuggyawo obukyawu obuliwo. Osobole okuggyawo embeera eyalema abalala okuggyawo. Omuntu asamidde Lubaale aba muzira. Omuntu asamidde Lubaale aba mumanyi ate aba mumanyifu kubanga tojja mukolya mu kifo kimu. Buli w'otambula n'odda eno n'eri ofuna okumanya n'okutegeera. Okuggyako ensonga gye muba mweggyako, gye muba mwegobako, y'ensonga ey'okwebakanga mu nsozi nti mwebakirira bajjajjammwe. Y'ensonga okwebakanga mu mbiri nti mwebakirira bajjajjammwe. Jjajjaawo genda omukole omukolo gw'akugambye. Weewaawo waliwo jjajja lw'akugamba jangu onneebakireko wano nga yeetaaga ebiro nga 2 oba 3. Ebyo bajjajjaffe babisaba. Mukitegedde? Olumu wabaawo ensonga gy'ayagala okutikkula ng'aligikutikkulira mu kifo ekyo kyakuyitiddemu. Naye eky'obutonzi ekyo eky'obuvo n'obuddo eky'edda kinnansango eky'edda so si ekibangewo eky'edda kuba ensonga ze tuliko za dda so si za mulembe guno. Omuntu yenna kabe mukazi kabe musajja, nnyabo oba ssebo, taata oba maama, kimanye oli muzadde, kimanye naawe baakuzaala. Naye gwe baakuzaala abazadde balina enteekateeka gye baakola okusobola okubaawo mu bulamu bw'ensi. Weewaawo wabaawo bye baakola ebibeera nga tebyatuukirira, ate ku mulembe ogwo gwe yabikolamu biba byatuukirira, naye embeera y'emisambwa gikyusa ebiseera byagyo. Buli budde obukya Lubaale akyusa. Osobola okuba nga omulembe guli baazimba kasubi ewammwe ne mufuna emirembe era ne mulerwa ne muba bulungi. Kyokka omulembe guno Kabaka yakomyawo omwaliriro gwe bayita ogw'ensi. Omuntu ng'oloota koolansi, ng'otambula oli ku koolansi, buli budde oloota koolansi, ekitundutundu ekyo eky'ensi ekireeta endooto ez'amaanyi, ekireeta endooto ez'ebinnya, ez'emirambo, endooto n'oloota omusezi ng'akugoba akulya. Omulembe guli tebyaliwo. Bajjajjaffe baazimbanga zikasubi zaffe ewaka gye tuva ne bakuba eŋŋoma zaabwe, Lubaale n'atuula emirembe ne gidda. Naye omulembe guno Lubaale yakomyawo obwakabaka obwa waggulu era nga bw'oli atugamba nti obwakabaka bwakomawo, tekikoma mu bulabika wabula n'emisambwa bwe giti bwe giranya nti obwakabaka bwadda. Bwe bwakabaka buba bwadda tijyakomawo emisambwa gyonna Kasambalyanda.
kati wegiba gyakomawo tuwongerere ebyo bye gitugamba tufune emirembe, tuwongerere ebyo bye tuloota. Ekiseera kino tuliwo nti oba tuli mu muggalo tetulina ntambula tetutambula, naye buli muntu waali ly'essabo lye. Teeka omutwe wansi, ekyenyi okisse ku ttaka, okowole jjajjaawo omutegeeze ebikuzitooweredde by'oyagala biwewuke, ate omutegeeze ne by'onoonya by'oyagala okukwasaako engalo zo, ng'okyali mulamu, ng'okyalina amaanyi ageeyagala. Kubanga ensonga zonna bw'ogaana ozikola ng'olina amaanyi zikulinda mu bukadde. Bwe baba baakuzaala wammwe ne bategeka n'okula n'obeerawo, ate gwe ozadde. Kaakati bw'ozadde wazaalidde ku mulembe guno ng'Obwakabaka bukomyewo, amaanyi ag'ekitundu eky'ensi okozeewo ki? Era otegese ki? Waliwo okuwangaala mu nsi, Omukama Katonda akujjulule ogende. Kyokka aba yaakakutwala n'abaana bo ne batandika okunkumuka omu ku omu ku omu. Lwaki obalekera amaziga? Kubanga omu bw'afa banne basigala bakaaba, n'omulala n'afa ne basigala nga bakaaba. Lwaki obalekera amaziga? Balekere obulamu bw'ensi bw'olaba obunaabeeyagaza, naye nga ggwe obukoze ng'ottaanyiza ensonga eza Kabaka. Kabaka Walumbe Bulamu Ssaalongo ye talina mukwano. Omukwano gwe guli ku oyo amugoberedde, kubanga ne bw'aba ng'akutumidde ejjembe ly'oloose bwe Bwakabaka, oba oloose Mulangira Musambwa ki, olwo oloota Bwakabaka. Bw'atyo bw'aba ayitidde omwo okukutegeeza ki ky'ayagala. Obulamu buno bwe tulimu buleme okutwemazaamu, kubanga tulina ebituyigga bingi. Omuntu alumwa lubaale, omuntu ne bw'amulogesa ssera akola. Omuntu ne bw'amukwata emikola gya muwogo, amakola ga muwogo n'amuloga bikola, kubanga akubanja awerekedde akuwalana. Oliko amabanja kati oliko n'empalana. Ow'empalana ky'akola kyonna kiba kirina okukukwata, kuba toliiko maanyi, toliiko bukuumi, toliiko busaasizi, kiba kirina okutuukako butereevu. N'olw'ensonga eyo omuntu akoze lubaale, gwe ng'omukoze ekibi tekisobola mmukwata. Omuntu ng'akoze ensonga z'abajjajjaabe, ne bw'okeera n'okola ki tekisobola mmukwata. Gw'obeera okyalowooza nti ku Sande ngenda mmukole kino, ng'ate ye olwokutaano omusambwa gwamugambye edda genda okole bw'oti, oli agenda kukola kino. Ayinza n'obutamulaga kubanga lubaale tayagala kuleeta mpalana, kubanga bw'anaamukulaga ojja kumuwalana, wabula n'akugamba genda onkolere kino. Kaakati bwe bubaka butufuna gwe n'ogayaala. So omusambwa gukugambye gulina ensonga lwaki gukugambye bwe gutyo, waliwo ekijja. Emisambwa gy'atulera okuva mu buto mpaka kati we tukulidde, naye ffe abaana baffe be tulina tubakoledde ki? Ffe abaana baffe be tulina lwaki tubalese empewo bafuuwa, ng'emizimu gy'abajjajjaffe giri bwereere? Tuttaanye ensonga z'abajjajjaffe, tubike emizimu gy'abajjajjaffe, tubike Obwakabaka, tubike obw'emizimu, tusobole okuba nga tuwangula obulamu bw'ensi nga tetulina kusoomoozebwa. Ebizibu bwe bikujjira wekka, tewali akuyamba. Ne bw'oligenda e Bulaaya n'okola ssente n'ogamba nawona, jjukira oli Munnayuganda era oli mwana wa Misambwa, era ne gy'ogenze era gijja kukusangayo, kuba n'abeeru balina lubaale waabwe ate baamukolerera. Kyokka ggwe wammwe gy'ovudde tolina ky'okoze, era gw'ogamba oyo sitaani yannema okuteekateeka. Kaakati era ogenze ssente ozikoze, ssente zonna era tolina ky'ogenda zifunamu. Waakiri olikomawo n'ogamba nzikuumye nziina, oligula ettaka ne bakufera ne bakuwa ekibbe era ne zifa. Oba oligamba kati kankyuse ensi ngende mu nsi endala n'oziwa era ne zifa. Kitegeeza lubaale atuteega mu nnyingo zonna, lubaale atuteega mu makubo gonna, kubanga buli ekiri mu nsi ekitusumbuwa tulina kirwanako tukiggyewo oba tukimalewo. Teri maka ge baatuna tegali linnyamu mmotoka, teri maka ge baatuna tegalibeeramu mbaga, naye lwaki olowooza weegali nga yagamba nazaalira bwereere? Teyeemanya, teyeezuula. Kati oba teweezudde tolina wojja kujja bya bwereere. Eby'obwereere tebikyaliyo, kubanga lubaale nayo kugabirira amala kusaba byakusaba. Kabaka ajja kugamba jangu okole ensonga zange era ogenda kukwata ssente ogule ebintu ogende okole emikolo. Olaba nti era otaddemu ssente era oggyeyo eŋŋombo nti akuwa gw'owa. Bajjajjammwe mubasaba bye balina obbawa naye temulina bye mubawa mmwe.
mubasaba jjajja mpa kino jjajja mpa kiri akikuwe gwe omuwadde ki era ku byakugamba okuttaanya ottaanyizaawo ki. Bantu bange nsaba tubeere nga tukola ensonga zaffe ze tuloota era abagoberera omukutu gwaffe ogwazuula amazima ku mikutu gyonna ku mitimbagano abatuzuula abantu abo twagala tutambule nga tutambulira mu bwerufu. Tetugenda kutambula mu bulimba nti olw'okuba gw'ozze oyagala ebyamangu mangu. Lubaale si bw'atyo bw'akola. Lubaale alera omwana we ng'era bw'owulira baga nti Lubaale mwana muto asituka n'atambula bw'agwa bw'asituka bw'ayavula buli kimu nga olaba omwana wajja akikola ye Lubaale. Kati aba alina okukulera mu bugagga obw'obuwangaazi obugagga obw'ensibo okitegedde so obw'amangu mangu obugenda okujja ate buggweewo enkya. Olina okukola ensonga ng'osimira omusingi abantu bo b'olese mu nsi wadde ng'ekika kyakukyawa tekikwagala gwe kitwale ng'ekyomuzannyo kubanga naawe mu nsi si buli omu nti omwagala naawe olina abaakunyiza b'otayagala. Ate bangi batambulira mu busobye n'asobya ate n'amala ne yeetonda. Ate era omulubaale tanyiiga lugenderero. Okunyiiga okutakoma kuzaala emize emibi, kuzaala obulogo, kuzaala obussi, obusungu obwo obutaggwa n'otereka ekintu ku mutima. Omulubaale tabikola, omuntu aliko emisambwa tabikola kubanga bw'onoonyiiga bw'otyo jjajjawo agenda kugamba enkya genda okole bw'oti naye nga ky'ogenda okukola kigenda kukosa oli eyakunyiizizza kuba omuntu w'emisambwa abeerako amaanyi agoogera ekintu ne kiba. Omuntu w'emisambwa abeerako eddoboozi ly'ayogera ne lituuka gye liraga. Kati bw'oba teweewaze kintu ekyo jjajjaawo ayinza okugendera ku ndowooza yo naye jjukira ky'okoze kijja kumala kikuddire kuba ne gw'okikoze naye mwana wa misambwa. Ewaabwe balina ebiggya baziika bafa ne baziika kitegeeza nabo balina kabaka. Bw'oba ng'omanyi mu nsi nti weebaka otulo ne tukutwala n'ova ku ntegeerayo n'ozuukuka ng'obudde bukyuse ku ssaawa ze weebakiddeko kitegeeza naawe obwako ki kabaka n'omulala bw'atyo naye abaako ki kabaka. Kyokka ate ffenna tutambuza nsonga za kabaka. Kaakati kitegeeza ojja kukola ekibi ate n'oli amale asonyiibwe mu misambwa olaba ate emisango egikuddira ggwe aba yamukoledde ekibi. Abantu b'emisambwa tulina kubanga tusonyiwa tusonyiwenga naffe emisambwa gitusonyiwe kubanga oba ofukamidde ogamba obusaasizi n'obusonyiyi. Kaakati ate gweoba osaba obusaasizi n'obusonyiyi nga gwe tosonyiwa gwani ali kusonyiwa nga gwe tosonyiwa? Omuntu w'emisambwa buli kimu alina kukiraba bulabi. Omuntu w'emisambwa alina okumanya gwe mugezi osinga omulala atamanyi misambwa. Buli muntu gw'olaba gwe mutwale nti gwe oli mugezi okumusinga kubanga ye aba talina kyamanyi. Abalubaale ekitulemesa okufuna mu nsonga zaffe tugenda ne tukola ensonga n'olaba nga munno ayiseewo nga ate gwe tonnayitawo n'olowooza gwe tojja kuyitawo. So buli omu yafuluma n'olunaku lwe, buli omu yabaako essaawa ze zaamufulumya era ne mu misambwa bwe gutyo bwe guba. Mukimanye nti gwe okufuna ebirungi waliwo gwe biba bivuddeko gwe n'obifuna. Abantu bonna ababa ne ssente ne zibaggwako tolowooza nti zigenda mu myala ne zisaanawo. Wabaawo ate afunye omukisa ku olwo naye ng'amaze ebbanga ng'asaba bajjajjaabe mumpe. Kati tokoowanga kusaba misambwa gyo, tokoowanga kusaba bajjajjaabo ky'oyagala. Ne bw'oba tolina kasubi wammwe nga gwe wammwe tolina kiwali olabyewo naye ng'oloota kimanye nti oliko ensonga zaki z'abajjajja. Omuntu wadde nga gw'ogambe waffe sirabangayo bintu ebyo kimanye emizimu gino gye tutambuza gitambulira mu mizimu 7 obwa Ssewamala. Omusanvu ogwo nga eyakola agenda kuba n'emirembe n'addako afuna emirembe n'addako afuna emirembe mpaka emizimu 7 nga bajja bafa. Kaakati gwe ow'omunaana nga ye gwaliwo essaawa zino naye nga bali babadde ku bweyimirize bw'oli eyasooka kaakati nga gw'oli wa munaana nga gyonna gizuukuse ne gitandika okukulaga kiki ekiriwo ekirina okukolebwa ne kitambula gwe n'ogambye waffe tebyaliyo. So baali ku bweyimirize obw'oli eyakolako. Bannamukutu abantu ensangi zino tebakyabeerera awo, abantu ensangi zino tebakyatuula.
okitegedde, tambula n'omulembe, obwakabaka bwakomawo, ebuba nga bwakomawo bwanirize. Tolowooza nti ojja mmala funa mitwalo gya ssente, obutitimbe bwa ssente okukola lubaale. Bwe tuba nga tumenya wano ku mikutu gyaffe nga tusoma nti omuntu okubika kabaka olina okukola bw'oti, olina okukola kino ne kino, tekitegeeza nti ojja mmala bigula byonna obiteeketeeke olyoke ogenda okola omukolo gwa kabaka. Nditwala bingi yafa tatuuse waabwe, nditwala bingi yafa tatuuse. Kitegeeza osobola okugenda ng'okolako kimu kimu mpaka obiriggwaayo, kubanga buli musambwa gw'okolera gukuwa obusonyi ate n'otuuka ku mulala. Okitegedde, obadde oweetakula ku mubiri ate n'okolako ky'okoze, ogenda okola okwetakula kuwedde ate nga ekirala kizze, paka w'otuuka ku buwanguzi, paka w'otuuka ku mirembe egyo egyesiimisa. Bw'obanga otidde, funa omutima gw'ogubuuze, kuba omuntu yenna atya n'agamba bino ebintu byaliwa, ewaffe nga tetwabirabayo. Mujjukire ennyo mu maka mwe twakulira edda, bajjajjaffe balina ebiseera bye baatwalanga emyenge ku nsozi eyo naye nga tebatugamba, ng'olabulabi nga bayiisa omwenge ne bakwata ebidomola ne babitwala ebyo by'otamanya. Baalinga bagenda kusamira naye tebaatubuuliranga, kubanga ebiseera by'edda ensonga zaakwekebwanga so si ku mulembe guno. Ate era bannamukutu mulina okumanya twe tuba nga tusomesa ku mikutu gino, waliwo ensonga ezimu ze tutasobola kusomesa nga ffe bazuula amazima, kubanga lubaale buli kika n'engo yaamu, buli kabira n'engo yaamu. Okitegedde, ojja kusomesa ensonga ng'ate ekika ekimu tekyakola nsonga eyo. Kaakati omizimu gikoppagana olw'okuba giraba abantu bajjo nga babonaabona. Kaakati oli agenda aloota ensonga gye wasomesezza so ng'ali ku kikoppe, agenda agikole emufuukire ekizibu, egejje, emutambuze, emuzze wano, emuzze wali, so yali talina kugikola. Okuggyako ng'omuzimu gwe gwakoppa bukoppi, tegwali tegulina kukola ebyo. Ogenda okulaba omuntu omugugu gw'asitudde tagenda gutuusa gye gulaga, nga gumumenya, okuggyako omusambu era nga guleese obusaasizi ne gumutikkula ne gussa wali omugugu ogwo nga tegwali gugwe. Olwo jjajja we yakoppa, naye nga kyava ku ki? Ku musomesa eyabisomesanga. Mu lubaale mubaamu omuntu nga asoma bebi ng'ate mulimu wappiwanu paka ng'ebibiina bimulaba bitambula ebyensi. Kati bwe tusomesa wano ku mikutu, waliwo omuntu nga yakatuzuula nga tamanyi na bya lubaale, kyokka n'agenda awulira ensonga gy'osomesa nga nnene ya munda. Kaakati jjajja we n'agikoppa, okiraba, n'atandika omuloosa ensonga eyo, kyokka nga jjajja we teyandigikoze. Mulimu abamu nga olubaale yabakwata naye ng'agenda kukola kitono annyuke adde ku mirimu gye, kyokka ne wabaawo omulala ng'agenda kukola lubaale paka n'ensonga ez'omunda kabaka asobole okuba nga azimunnyonnyola azitambuze mpaka we zirina okutuuka. Kati bonna abo bagatta mu kibiina kimu n'obasomesa ensonga y'emu, emizimu gyekoppa. Era abantu abaliko ensonga mumanyi nti emizimu gikola ki? Gikoppaŋŋana ne gukuloosa ensonga gy'otamanyiiko mito na mayitire nga jjajjaawo teyandigikoze, nga ye mu baazikola teyaliimu. Naye olw'okuba omuzzukulu we yakiwulira, jjajjaawo oyita naye akubeera kumpi. Bw'owulira ensonga n'ogiteeka mu mutima naye aba akoze ki? Agiwulidde. Kale n'olw'ensonga eyo, abantu baffe tusaba bajjajjammwe batambulire ku nnono eyo gye baali balina otambulirako. Bw'aba yayera luggya wa kabaka lw'aba akuloosa, ogende oyera oluggya odde ewaka. Bw'aba yayoolanga biwambwa wa kabaka kyaba akuloosa, teri nsonga etaliiyo. Bw'aba bwe yagenda ewa kabaka yatwala mu lunyago kyaba alina okuloosa, otwale olwo ate odde ewaka okole ebirala, aleme okukoppa ebyo ebitaaliyo. Bweza nnyo, bweza ddala.